Tuli mu Parliament era gwege tuli naye si mulala ye mukulu Honorable Joel Ssenyonyi atuuse okukaabya Speaker wa Parliament amaziga mu Parliament olunaku olwaleero anti Joel Ssenyonyi alazeeko Anita Amongi nti munnange nze tebantiisatiisa era ebigambo n'abimugamba. Anita Amongi abadde agezaako okwewozaako ku nguzi eyamutuuse omuteekebwako sanctions ez'enjawulo. Joel Ssenyonyi n'amugamba ate oba tebikwatako lwaki obireeta wano ng'oyagala ffe ababaka tukulwanirire. Kwegamba batambulira mu kwekaza ne balowooza mbu tekibalya tebakiriiko tebibakwatako mbw era bo ne bakola batya tiwalaki bayinza bakola. Baganda bange mikwano gyange leero lwentegedde nti babiraba era bibaluma bawulira bafa bawulira baggwawo Anita Amongi awulira ggwawo naye nga munange ekyokola takimanyi kubanga bo abazungu banne bamaze okubanga bamwegaana era kaakati mukwano gwaffe Anita Amongi y'ebyo byalimu talina kyaddako talina kyagamba naye nga ffe tutambulidde ddala olugendo era twebaza nnyo mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine olw'okuba nti yatuviirayo. Ongi n'amaziika g'embireso olwaleero bano baali beefudde ekizibu badde beefudde nti nno be balina ssebokka wano ku ggwanga era badde balowoozesa abantu nti oba ffe tetukisobola oba ffe tetulimalako oba ffe ebyaffe tebiritambula naye kaakati bwe tutambula bwe tuti ne tutuuka okulaba nga tubagezaako bategeezera n'okubagamba nti si be bannannyini wano eno Uganda si yaabwe baddamu ku magezi era twebaza nnyo omukulu Honorable Joel Ssenyonyi webale nnyo okulaga Speaker wa Parliament Anita Amongi leero naye agakaabeko obubbi obwo bumulemye n'okunnyonnyolako n'atandika okwekangabiriza mu bantu mu kwekangabiriza okungi okwo kwali mu kukola ate era mwana akolera n'ensobi naye nga ffe weetuli era bye tukola tubimanyi ate era tubiraba buli kimu kigendera ddala mu maaso nga bwe twakibala oba nga bwe tukisuubira tusuubira nti Uganda yaffe ejja kuba ey'enjawulo era buli kimu kijja tambulira ddala bulungi. Joel Ssenyonyi bw'atyo bwakoze Anita Amongi agamukaabiza baaba egwozanyisa abaana ba Nuupu ogakaaba amaziga ogakaaba ate nga bangi bakyagakaaba ffe twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti bangi bakyagakaabira ddala tebalina kye batugamba era twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti tubalindidde ddala era twongera obbategeeza nti buli kimu kijja tambulira ddala bulungi nga bwe kirina otambula. Omanyi bwe byagenda Amongi yali muntu wa mukago nga nkola naye kuleerwe Kampala we twali olumbe lwamututtako mu ngeri y'olusago omusujja gw'amabaati gwamutta ne munange tebalina busobozi tebalina leero lwentegedde nti ate batiitiizi balungi kubanga omukulu Honorable Joel Ssenyonyi abalazeeko. Joel Ssenyonyi omumanyi bulungi Anita Amongi bannange amundabidde naye abadde atidde atandise okwekangabiriza Joel Ssenyonyi n'amugamba nedda ssebo ekimala kimala tannafa nno twakuba nnyo tukulwanyisa okuguwonya omusujja gwagaana motoka twagipangisa okumutwala mudwalire Mulago ezo sente zaafa baamuwa ekitanda n'amazzi ekyupa bagimusaako naye nga waapi agenda okukutuka nga tewali sirinje netuyambe nemujjululaawo so nga yatulamira okumuziika ebukedya nze bwe nkoze okusooka wali puuga kwe kweyazika akagaali kasse wajjuba Amongi atwalibwa ebukedya omulambo gufulumye Mulago twabba mu bbena nti omusawo yali atubanja busente bwe nali nabwo twagulamu ekikunta netumuzinga era tewasigala nga tukulubbya mufu Amongi ono mu kasana ak'ememulako olwo olugendo lwa mayiro 80 beddu naye nga tuyina okutuuka tongwa yekolera gegange musiibye mutewa musuze mutewa kusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah
naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza ti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Wiiki ewedde Mubaraka Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata yavaayo ng'ali ku TV emu n'agamba nti essuubi ly'okununula Uganda limuweddemu kubanga atudde ku steyalingi y'omu maaso atwala Uganda mu nsi ensuubizi laba byalimu. Ali mu kkuba bidongo afuluma nnyonyi ku nnyonyi era nga ye talowooza nti gita obugita esobola okuggyako omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Nenvaayo nze kennyini ne mugamba Mubaraka Munyagwa eyo gy'ozalawa abalala bagikoona. Wakati mu lutabaalo lwa 1980 paka 1986 omumpembe Yoweri Kaguta Museveni yalina omusajja omudongo gwe baayitanga Sergeant Kifulugunyu. Naye weebuuze Sergeant Kifulugunyu yakolanga kyennyo mu lutabaalo okutuuka ku ddaala ery'obwa Sergeant nga bavudde mu nsiko. Olowooza Sergeant Kifulugunyu yakomanga kuyimba buyimbi nti amba iyo amba nedda. Kifulugunyu yakwatanga jita n'atambulizaamu amabaluwa okugatuusa ku bibinja by'abalwanyi by'enjawulo. Mu bufunze gwe walabanga jita oba abajaasi b'obote baalabanga jita nga tebamanyi kiri munda mu jita. Era nkakasa mwami Yoweri Kaguta Museveni lwakuba balwanyi banne be yali alwana nabo nti baali bamukkiririzaamu nnyo, naye nkakasa mu mitima gyabwe munda bamusekanga nti kakati ono omudongo aleese waaki, omudongo atumanga waaki, kikyagenda okusobola okugattako ku lutabaalo luno. Naye nga mu jita eyo yabeeranga akukuliddemu mabaluwa nti bannange enkya mulumba wano oba enkya tulina meeting oba enkya tuli wetu, kubanga mu budde obwo si weewaaliwo amasimu amangi ennyo. Actually tewaaliwo na mobile phone nga mobile bubaluwa zezikola, naye nga jita yeekolanga post office etambuza amabaluwa. Ekyewuunyisa ye Museveni gwe mukolera amanyi obuzito bw'endongo, era Museveni gwe mukolera tatya Kyagulanyi yadde n'akatono. Nkiddamu, Museveni tatya Kyagulanyi wadde n'akatono, naye Museveni omusajja gwasinga okutya bamuyita Bobi Wine. Nkiddamu, Museveni omusajja gwasinga okutya bamuyita Bobi Wine, kubanga Bobi Wine alina ekintu eky'omunda Omukama Katonda kye yamuwa ekisobola okutuusa obubaka n'okusinga emikutu gya radio n'okusinga empapula z'amawulire kye kitone kye. Kakati ye Museveni amanyi kye kitegeeza okulwanagana n'omuyimbi, kubanga musajja munnabyafaayo eyali asomyeko nti n'omukabulu okumugoba ye gwatasinga maanyi South Africa baamugobya ndongo, tebaamugobya biso, tebaamugobya mayinja, wabula baamugobya ndongo. Kakati gwe wenna anyooma amaanyi g'omuyimbi, anyooma amaanyi g'endongo, tomanyi kyotegeeza kubanga gw'olaba ndongo, naye emabega w'endongo waliyo ebintu eby'amaanyi ennyo ebisobola okukolebwa. Era nenkugamba nga bwe wagamba nti ali mabaala ayimba bwi, nenkugamba nti ddiiru ez'amaanyi ennyo mu nsi eno tezikolebwa mu hoteeri, ddiiru ez'amaanyi ennyo mu nsi eno tezikolebwa mu restauranti, ddiiru ez'amaanyi ennyo mu nsi eno tezikolebwa mu maka, ddiiru ez'amaanyi ennyo mu nsi eno zikolebwa mabega wa bbaala kubanga obeera tozisuubirayo. N'oyogera ku kyeryato abeera ku lyato, nenkugamba ye n'aba Titanic tolowooza nti yafa bufi oba yagwa bugi, kubanga n'ekigundi ekitangaaza omubeera ekisenge akasenge omubeera ebitangaaza ebikebera gye mugenda, wallahi kaaliko kufulu, kubanga omusajja yali akola ogw'okutangaaza ku ssaawa esembayo yaggyibwa ku lyato ne bamugamba tuleeseeko mulala, naye ng'ate yayina ekisumuluzo ekirina okuggula akasenge omuli ebitangaaza era n'avaako buvi. Kaakati batuuka wakati mu lugendo nga tewali bitangaaza, oba osanga singa baalina ebitangaaza baalisobodde okulaba balaafu gwe baakoona. Nkulaga nti ebiseera ebisinga ebintu eby'amaanyi biteesebwa mu bifo eby'olusaazisaazi.
Ongamba otya nti nze okugenda e London oba okulinnya ennyonyi okuyimba tetusobola kujjako Museveni nga ye Museveni ensiko gye mwakyamangamu okwetereeza mmwe bagundi bani Bamubaraka Munyaga omugaati gwa bbata nga mmwe omugaso gw'ensiko mumanyi gwakukwekamu ffene gwakukanzikamu bakazi bak'abasajja ne mubeebakirako eyo gwakugenda kweyamba obadde ku lugendo luwanvu nnyo naye munnanga olubuto ne lukusimba ennyinabo n'etandika okukuyitamu n'okyama weeyambireko awo naye ye Museveni n'alaba nti ensiko eyo nsobola okuggyamu obuyinza ensiko obusiko bw'eba esobola okuvaamu obuyinza mbuulire ekitone bwe kigaana okuvaamu obuyinza omanyimu omuyimbi mumutwala nga talina mugaso omuyimbi mumutwala nga talina kyali kyokka ate ekisinga okunnuma bwe mubeera mu campaigns muyita bayimbi babasaggulire ku buwagizi jangu Erudamani onkubira yakayimba Ameria ate n'owulira Ameria enkyanga kugamba nti omuyimbi ajjeko Museveni omugwi w'eddalu tamanyi nti akayimba obuyimba kamusaggulira akalulu bwe kaba akayimba kasobola okukuteeka mu kifo ekyo ky'olimu gwe ki ekikulowoozesa nti ate ye omuyimbi kakayimba tasobola kukujjamu ekyokulabirako ekyamangu yali badde oyo Erudamani lwakuba yagewukagewuka yes Erudamani oba nkyawankyawa tokyategeerekeka Erudamani yakuba akayimba akatwala omuntu mu ssetteeserezo ate ye yennyini kakakuba n'amwejjirayo nti akayimba bwe kaba kasobola okukugattirako manya era kasobola okukujjawo ozalawo abayimbi nti banafu nga Museveni yabakozesa ne bamuyimbira n'oluyimba mbu tubonga naawe ng'era mu kampeyiniizize abadde nga atambula nabo era ng'essaawa eno omusomesa asobola obutasasula dde 10,000 nkulaga omusirikale asobola okubanja Museveni n'aziwa babebekulu Museveni n'aziwa abayimbiyimbi abali awo abamwetoolodde kubanga ye akiraba nti omusomesa si threat kumujja mu buyinza naye amaanyi g'omuyimbi gasobola omujja mu buyinza bw'aba Bobi Wine omuntu omu amutawaanyiza bw'ati music industry ennamba singa emwegattako kyo kiyinza kuba kitya omuntu omunafu oyinza okugamba Museveni musiru Museveni tasasudde basomesa Museveni takoze eki naye ssente azimalya mu bayimbi ekyo waali kyogedde ku mukulembeze omuweereza w'abantu n'otakyogera ku munnabyabufuzi oba nnakyemalira ayagala okufuga obufuzi abantu ow'ebigendererwa bye omukulembeze alumirira eggwanga yalisoose musomesa yalisoose musawo yalisoose musirikale naye ono ayagala okwekuumira mu buyinza amanye olumba olwagala okumujja mu buyinza nti omulwadde w'enjoka ate toyinza kunoga lya ntunuka gwanyooma amaanyi g'omuyimbi kaakati bulijjo mugamba asiiba ku nnyonyi agenda yeetagala mwagira nnyo ekivulu abadde mu bivulu bannange ani agenda okununula Museveni ne kana akasajja akagongobala kennaku by'eggulo abeera mu bivulu bajja eno banywa mwenge bajja eno banywa biragalalagala babeera mu nnyumba ne beesibira omwo yagaana okunsisinkana kyogamba embwa temanya gye bajagala ndowooza okakasizza amaanyi kale g'omwenge gwe wayogerako gwe baalimu President mwe mwamulaba ku stage gye yabalaga naye nga yasisinkanirayo MP atula mu ssetteeserezo eri eggwanga eri Abungereza gwe bayita Alex era n'amuyitiramu ensonga z'amabaati tewayise yadde ebbanga eddene baba sanctioninze bonna ababba amabaati ebiseera ebisinga nnabagamba era bwe tubadde wano ku mpuga naye mbagaa tetukuba mpuuga wabula tukuba bantu abeefaananyirizaako yo baba aliyagadde okukola ekikolwa ekyefaananyirizaako ekikye baabo mabaati bubaati nanduutu Anita Amongi Kiduti bonna babaweze Bungereza olowooza ebintu ebyo tusobola bituukako tutya singa tuba nga tetuyina kugenda Bungereza oba gwe mu ntegeerayo olaba nti bano okuwerebwa okugenda e Bungereza tekirina kyekibajjeeko tekirina kyekibakosezzaako Dokita Besigye omusajja yali w'amaanyi nnyo ng'ajja ku nguudo ne yeekalakaasa enkya be bantu bemu ne bagamba ottisa abaana b'abantu osibisa abaana b'abantu bakutambulirako ne babatta ne babasiba Dokita Besigye ate enkya ne bajja ne bamuwaana eyatambuzanga abaana b'abantu ku nguudo ono ali mu nnyonyi mukwano nabagamba His Excellency Bobi Wine
tali yavuwaza muntu wa wansi ye omuntu afumba tonninyira aba akola mmere ya lero bw'omuyiwa mutti ya gas g'obufiiriza gavumenti byebyo bimwewubise Bulaaya. Kyova olabanga His Excellency Bobi Wine tava ku nnyonyi abeera ku nnyonyi asiiba ku nnyonyi lunaku lumu namubuuza n'okumubuuza naye ggwe owummulako ddi kubanga namulaba kawungeezi South Africa ate nkeera ne mwekanga mu kuziika nguli siimwogerere ne ŋŋamba bannange ono awummulako ddi naga sirina buwummuliro mpummulira ku nnyonyi naye bw'ebanga nange eno ye ssaddaaka gye nnina okukola ku kununula ensi yange ŋŋenda kugikolako. Okyabuuza lwaki His Excellency Bobi Wine yeewuuba e Bulaaya? Okyabuuza ekitamujja ku nnyonyi lizaatisi ezivudde mu kwewuuba e Bulaaya ozirabye? Era ggwe bw'oba ogamba nti strategy yammwe ye yali entuufu mutuwe ku buyinza nga temwatutuusa mu Uganda empya. Lwaki eyange ogiyite ennafu ng'eyiyo yagaana okuyisaawo ng'ate eyiyo ya expiring adda yava ne Katale eyange ekyopaleting ekyalinamu essuubi ekyatambula. Lwaki yo yebeera ennafu ng'eyiyo ye yali ey'amaanyi? Ye lwaki owa NRM okola statement n'ogamba nti Dr. Kizza Besigye the only man on opposition I respect, n'olaba ne Bebe Cool Besigye yekka ye yali omusajja ku opposition naye nga Bebe Cool yayitako ku Besigye ekiyenje. Era essaawa eno ne bw'oleeta opposition omulala bagenda kuga Bobi Wine yekka ye yali opposition wama singa ono anaaba tawaanya nnyo. Gwe wali olabyeko omuntu eyeesabira omuntu ttiimu ey'amaanyi nga Manchester United tugenda mu bululu bwa Champions League neyeesabira Real Madrid neteesabira Spurs neyeesabira Barcelona neteesabira Wigan wali okirabyeko neyeesabira Bayern Munich neteesabira butiimu bunafu wali olabyeko ttiimu eyeesabira ttiimu ey'amaanyi ku fayinaali. Singa waaliwo omukisa nga gwalina okulonda ttiimu gy'olina okugenda nayo ku fayinaali osobola okulonda Barcelona osobola okulonda Real Madrid. Kakati gwe ngamba otya obulungi bwa Besigye era n'osaba akomewo ng'ate okakasa ye yali ow'amaanyi osobola okwesabira kirimaanyi. Mujja jiwulira politics yakyukamu. Politics ya representing bwange ttaayi zino eziringa ennimi z'embwa. Politics ya representing bwange obukooti oba ne bubusuti. Leero politics are representing bizibu by'abantu. Politics are representing obulumi bw'abantu. Era ebizibu by'abantu binoonyayo afaanana nga byo. N'abagamba yambala ogenda otwogerereko. So bano bansiba matayi bansiba masuuti banyambala nga tonkuba eddagala banteekako bukooti banyambala busuti bwe mubanga mwalemwa it is our turn to try our luck kukununula ensi yaffe. Siwaliyo musawo awa mulwadde eddagala naye ng'alaba mpaawo kikyukako mpaawo kitereeramu n'asigala ng'akyamupokera eddagala lyerimu. Era omusawo omutuufu akyusa ku ddagala oluvannyuma lwe lye yasuubidde nti linaawonya ne ligaana okukola. Kikakatako omusawo okukyusa ku ddagala. Bannaye temusuubira nti tugenda kukozesa strategy zammwe. Njogera ku baali mu FDC. Simusuubira nti tugenda kukozesa strategy zammwe kubanga strategy ezammwe tezaavaamu kalamu. Sigambye nti zaali nnafu zaali z'amaanyi naye tezaavaamu kalamu. Bwe budde tugezeseeko ku strategy eyaffe gye twajja nayo. Ate era njagala okugamba abantu abazala wa Kyagulanyi nti omuyimbi ajjako atya Museveni. Tewali ky'ogenda kufuna ku dduniya kuno nga tokozesezza ekyo ky'olina. Tosobola kufuna ekyo ky'otalina nga tokozesezza ekyo ky'olina. Bobi Wine Mukama bwe yali amuwunda yamuwunda n'endongo ng'endongo eyo gy'alina okukozesa okuwa bannayuganda kye batalina era kyekyo ky'alina okukozesa. Bobi Wine tagenda kukozesa nte si mulunzi. Bobi Wine tagenda kukozesa mmundu si musirikale. Naye Bobi Wine emmundu gy'agenda okukozesa ate enkambwe ennyo oba gy'ali mu kukozesa n'okusinga emmundu ya Museveni. Gw'ate emmundu ya Museveni bw'ayimirira entebe ekuba e Busega oba bw'ayimirira entebe ekuba e Kibuye naye music kaayogerera yatuuse dda e Bungereza kaayimbira.
oba wakakafulumya ng'Obwebungereza kafunyemu kopi nga kabunye ensi yonna. Never underestimate the power of music. Music is our profession. We can use music to liberate our nation. Damunti oluzungu alumanyi ate gwe Mubaraka Munyagwa nagamba buli lwa Sunday mbaawe wange nkubire essimu nnoonya ojja otuule mu kirasi oddemu osoma ebyobufuzi. Nze waliwo abasajja bendaba mu byobufuzi ninga Bobi Wine ono nga yatuyamba nnyo kubanga tulaba endowooza zaabwe luli twali tulowooza nti za kitalo nnyo lwa nsonga twali tetunnagezesaako ku zaffe. Bobi Wine yaggula oluggi n'aggamba buvunaanyizibwa abo naawe politics akukwatako. Buvunaanyizibwa abo naawe politics mwoli bw'oba tomulimu yakulimu. Buvunaanyizibwa abo okununula ensi yo bano be wakwasa obuvunaanyizibwa bw'okutegeerera bwe balwala tebagenda gy'ogenda. Oyo Bobi Wine yatugamba oba yatulaga ekkubo. Bano be wakwasa obuvunaanyizibwa bw'okutegeerera abaana baabwe basomera mu private schools bafuna emirimu nga bamaze okusoma abamu basobola n'okugenda e Bulaaya ne basomerayo ababo basomera mu UPE. Bano bwewadde obuvunaanyizibwa obw'okuteeseza kw'anyalina okuba minisita wo. Bano bwewadde obuvunaanyizibwa okutegeerera kw'anyalina okuba kamisona w'ebyenjigiriza. Gwe bategeerera oyinza obutanywa sukaali olw'ensonga nti bakutegeerera bayongezza emiwendo gya sukaali naye ng'abo abakutegeerera bayongezza emiwendo gya sukaali tebeerabirira balabirirwa bulabirirwa. Kitegeeza nti ne webongeza sukaali bo tebakosebwa gwagenda okukosebwa. Lwaki tobeera wa buvunaanyizibwa ekimala nojja ne weekolera ku nsonga zo? Byebigere bino kyova olaba naffe abatasaanidde twogera ate ne weesanga ensi etuwadde amakulu n'okusinga be yalowooza nti be baali basaanidde. Enswa kasita emala okukyusa bweti amaaso kya buvunaanyizibwa naawe okyusa envubo. Luli amaaso bwe gaba nga gaali mu nsiko zaasaayibwa ekyali luddawo ensiko nga n'ebibiro bibira babisaayeewo. Ekkuba eririwo lyetulina okukozesa eyo Mukama mwe yatuwundira. Museveni tetugenda kukozesa strategy kubanga strategy yali emenya mateeka. Situwagala kutwala buyinza nga tumenye mateeka nga tumaze kutta bannayuganda abantu 5,000 lwa tugenda kukulembera ki? Ng'era bwe yakikola eggulu Museveni ku Koni agamba Koni ayeekera kusalako Northern Uganda kubanga ekigendwa kya Koni nakibaga tekisobola kubanga kyali kyakufuga Uganda. Tosobola kuvangula ggulu ojjenga obuyinza obwagala buwambira Kampala emmayiro 3 ozitambula otuuke e Kampala weewa obuyinza bw'oba olaba kyali kisoboka nga n'omu mayiro 8 ekitawera yadde 10 Yoweri Kaguta Museveni ow'Erwakitula yasemberako n'ajja Eruweero mayiro 40 atuuke ku kyoto ky'obuyinza. Kakati ekigendwa kya Joseph Kony tukkirize nti kyali kyakusalako nsi singa aba yaliyo. Nchiddamu singa let us assume nti Joseph Kony yaliyo ekigendererwa kye kyali kyakukutulako mambuka bakole ensi yaabwe. Naye gwe mbuulira muntu kika ki ayagala okununula abantu naye ng'ate mu nsi mwabatwala agenda tutwala bikekenke kubanga wakati mu kubanunula yabasalangako emimwa. Oye Yoweri Kaguta Museveni bye twalaba Eruweero bye tulaba eggulu ffe tugenda kutwala buyinza nga tetutuuse ne be tulina kukulembera oba balina okuba bakama baffe mu Uganda mpya. So gwayagala tukozesa strategy ya Museveni awo Museveni waatwagala. Nkiddamu gwayagala tukozesa strategy ya Museveni awo Museveni waatwagala ffenna alyoka tusaanye olaba ayagala tuzingako obubinja kanakaaba yeekera mukamanyiko kanakaaba jindi mukamanyiko kanakaaba jindi mukamanyiko olwo atuprovoking atuyingiza waatwagala kubanga okugenda ne Museveni mu nsiko obeera olwana na musota mu busubi awategeerawo nnyo olaba yasobola okutegeerawo ennyo ng'alwanyisa gavumenti naye ate ng'ali mu gavumenti nga buli kimu kiri ku saidi y'essente amagye emmundu bw'aba yasobola biri okubikola
nga tebiri ku side ate wano baganda bange njagala bategeeza fe twagala kulembera abantu balamu si buli oli wabuukidde nti woyina okubuukira ogw'amagujja teguyisa mbuzi mu lumonde Museveni oba yayitaawo ategeerawo nnyo era n'emisanvu gye yasangayo agimanyi nnyo era ng'amanyi nti singa omulala addayo amanyi w'alina okumuyita awo si we tugenda okuyita tugenda kuyita Mukama we yatuweera amaanyi gaffe kubanga mu maanyi gaffe mwe tugenda okuyita okufuna bye twetaaga mu ekyo kye yatuwa kye tugenda okukozesa okufuna bye twetaaga tewaliyo yazaalibwa n'attaka ku lubuto lwe wabula bw'okula n'ofunamu akasente kasobola okukuwa ettaka lye weetaaga gwe yatonda ng'olina akaziki kozesa akaziki okutuusa bannayuganda we beetaaga baategedde amaanyi g'ennoŋŋo baawuliddemu ku maanyi ag'endongo Mubaraka Munyagwa buli mmeka nalaba n'ono yeebereka ku muwala we eyazaala mu muwala we omwana lwaki nkyogedde bwetyo kubanga bwe nawulira ebigambo nenjagala mmubuuze Bwanika waliwo wano ebigambo ebikwogerwako mbu wazaala mu muwala wo namugambe kituufu wazaala mu muwala wo namugambe oba tomuzaalangako okusirika kitegeeza ki oba osanga yamuzaalamu kakati n'oyo yeebaka ku muwala we eyazaala mu muwala we Abedi Bwanika n'avaayo this politics of nowadays sing dance that's enough awo oba omaze okuggyako dictator naye ng'anyooma omuyimbi eyamuwa omukisa naye aweereze ku nsi wadde ng'aweereza majaani Bwanika yayinako ku kibiina naye ng'ekibiina kye tekirinayo yadde kansala n'ogu omanyi okugwa okuva waggulu kuba president n'ogwa ne kuba chairman LC1 nga talinayo yadde LC1 n'ogu nga ne bwe yeesimbawo obwesimbi mu luggya lwa kitaawe bamulonde ng'omusika wa kitaawe tebasobola kumulonda Kyagulanyi n'amuwa omukisa oguweerezaako ku nsi ye Kyagulanyi n'amufuulako ne komishona ng'alowooza anaakyuka anaatereera Kyagulanyi ensonga lwaki oyo yafunye omukisa oguweerezaako ku nsi ye naye okumanya buno obusajja bumanyiizi Mpuuga oli mumanyiizi Sseggona oli mujoozi Bwanika oli musiru ne bannammwe mwenna muli mu kabinja kammwe muwanga kivumbi oli ddandala lwa nsonga kibi nnyo okubanga mu nsi muno olina kye weetaaga ng'era omaze akabanga ng'okinoonya okiyayaanira osobola okukituukako oli najja n'akikuwa naye ate n'omunyiigira lwa nsonga nti si y'abadde asaanidde okukikuwa olaba obusiru that idiose wakedde ku makya onoonya ssente otunda katogo naye ate ne wajjawo omusajja n'akugamba dde nsaba kundagirirako wali n'omulagirya n'akuwaayo omutwalo gwe waalikoze mu katogo n'osigala ng'onyiize nnyo nenanze nabadde mbaziza akatogo zino nabadde sisuubira kakati abasajja bano bajoozi abasajja bano bamanyizi abasajja bano basiru abasajja bano bawumba tuutu tebafunangako yadde obwakamishona mu bibiina gye baava omudongo gwe banyooma abawadde obuvunaanyizibwa n'abatuusaako n'omukubbo ku bwaloopo agezze Mpuuga si bw'atyo bwe yajja ku bwaloopo naye n'alaba nga ayina kumukyawa lwa nsonga nti gwamuwadde kyabadde ayayaanira ebbanga lyonna si gwe abadde asaanidde emitwe eyo gy'ozaalawa abalala bagikoona mwakoma kumanyira badongo ba biseera biri bye mwajoonyesanga be mwafuulanga abakwasi b'abakazi mbusima yabasudde yazaalanga mu buli kiramu be mwafuulanga abatamiivu mbu Kafeero yanywanga omwenge seba n'alema ozzaala ebyekijega bye baayogera ebiseera ebyo si ba mulembe guno abamulembe guno naddala owange nze sijja kwogera ku bano bakakyala sijja babalanga bayi naddala owange agenda kukomyawo ekitiibwa ky'omuyimbi muzzeeyo n'ebirowoozo byammwe ku bayimbi abaasooka mugambe baali ba kitiibwa nnyo Bobi Wine ono agenda kusaayira music industry emyamyanse etemagane nga n'omuzadde bw'omugamba nti njagala kuba muyimbi takuba migonze bwe nali njiga audio production yawe Wassemakulu manyi Misacho oyo mwagala nnyo sijja ekyo kukibalimba Misacho oyo mwagala nnyo mussaamu nnyo ekitiibwa naye bwe nali njiga ebintu ebyo maama yankuba
Lwaki wesembereza abanywi b'enjaga? Lwaki wesembereza abayayi? Lwaki wesembereza abadongo? Omwana azze n'ayoza ekitiibwa ky'omudongo, azze n'ayoza ekitiibwa ky'omuyimbi ne kivaamu ekivumo ky'omuntu omusiru yayitibwanga mudongo. Kakati omudongo avaawo okufuuka pulezidenti yawangula. Olina gatalabanga ku muntu wa kategori ya Bobi Wine yali akyusizza buyinza. Pulezidenti wa Ukraine yali Mariachi. Pulezidenti wa Ukraine yali Mariachi. Yali kazanyirizi. Swaziniga yaliko gavana mu ssaza erimu eyo mu Amerika. Yali muzannyi wa firimu. Never underestimate the power of an actor. The power of an artist, because it is more powerful than yours. Mubaraka Munyagwa ne bofa senga owejindi oyinza obutaziika lwansonga ndi teyategedde. Kakati omuyimbi bw'aba asobola okufuna ettutumu kati kisinziira gyali ettutumu lyalikozesezza ki. Naye omuntu yenna asobola okufuna ettutumu eri obulungi nga takutte bakazi, eri obulungi nga tabbye. Respect. Gwe ettutumu lyakutuusa kuvuga migaati, kugenda ng'owalabukana migaati. Bwanike ettutumu lyamutuusa kwebejika ku muwala we namugambe n'amuzaalamu n'omwana. Omuntu afunye ettutumu ng'ayita mu kitone kye musenga munnye ekitiibwa. Ate nga njagala okubategeeza mu bunafu bwo mwe muli amaanyi go. Nkyeddamu, mu bunafu bwo mwe muli amaanyi go. Nze kambanyumize bwe nnali nkula. Nze bwe nnali nkula nga bwe mundaba ndi musajja mubi. Nga nina akavubuka bakayita Ronnie Jack, very handsome boy. Kali muno olukyotala kyo. Nga nze ne bwe nkwana batusiimooli atakwanye nenzikiriza nti ndi mubi ne ntandika okukozesa omutwe gwange. Olwaleero kyasobola okutunula ku feesi yange nga kwanye oba otunuulira bwongo bwange. Muwala yogera amazima. Tewaali yagadde nkuzaalemu ku mwana. Oyagala mwana mweru oba oyagala mwana mugezi? Mu bunafu bwo noonyaamu amaanyi go. Ngwa yeekolera gegange ne kano kankayiseewo. Mbu Jomayi yalangiridde nti agudde ali bankrupt. Mwakategedde lwaki kyazze kiti amaze okukola omulimu gwe. Amaze okugula ettaka ly'Abaganda bonna oba amaze okufuna ettaka ly'Abaganda bonna. Alizizza mu basajja bali nabagamba kakati bw'opima Buganda maapu yaayo gikube bulungi wadde nga baatujjako ku maapu ya Uganda. Twasooka tuli Buganda region ne tudda twatandika tuli Buganda Kingdom ne tudda mu Central region. Kakati ne tudda mu Buganda region twatandika tuli Buganda Kingdom ne tudda mu Buganda region. Olwaleero baatufuula Central region, baatusaanyaawo ne ku maapu. Kati pima abali mu Central region, abaana abaamu abazaalibwamu n'abagwira ani asingamu ettaka. Omulimu gwa Jomayi gwawedde. Omulimu gwa Jomayi gwo gwawedde. Jomayi yamaze okukola ogugwe yaguze ettaka ku Baganda bonna oba yazizza ettaka okuva mu Baganda n'alitwala eri nabagamba mwe mupime ebyapa Jomayi byalina. Ku byaguze mu Baganda ne byatunze eri, ne ku byaguze mu bali n'atunza Abaganda biriwo ebisinga obungi. Oba mu byapa byonna byatunze eri ne byatunze muffe biriwo ebisinga obungi. Ebingi biva gye tuli, ebingi bidda gye bali. Omulimu gwa Jomayi agukoledde kati emyaka 20 tegiweze. Jomayi awezezza emyaka 20 oba 17 ettaka amaze okulizingako. Kakati bamugambye weerangirire bankrupt, busimanya kati oli bankrupt ove mu saturation. Ebyaffe tukwebazizza nnyo omaze okubituwa. Naye era Jomayi teweerabira. Ne bino bye twogera bakimanya nti tubimanyi bye mwakola bakyayinza okutta. Naye nze oba bakutta oba tebakutta sibinkwatako. Kubanga Stan tebakola naye endagaano bokkiriza okutuula naye ku mmeeza. Emmeeza eyo tebaliirako byakulya, emmeeza baliirako musaayi. Teweekanga ng'omusaayi gutuuse ne gumuggwako enkyanga ayina kufuula gwe mmiiru ng'omusaayi ogugwo gwe gulina okuliibwa. Naye nga oyo Magandaazi, yiga Magandaazi Jomayi okumulangirira bankrupt kyabadde kigenderere kubanga omulimu gwe gwawedde akasembayo. Bannange, nina ekintu ekinnumya omutwe.
koni takaddiwa abayi ekifaananyi kya koni ekyo kye ŋŋenda obbateerawo okuva lwe twatandika okuwulira koni kye tulaba ba Museveni ebifaananyi byabwe eby'obudde obwo tusobola okubiraba nti baali bakyaliikako baali bakyatunuulikikako naye bwe tulaba eby'obudde buno batunulanga ssebusa bakaddiye ogutali musango nti bw'okaddiwa era ekyo ky'olina otutunulanga naye buli we boogera ku koni ndaba kafaananyi kali akedda koni yani koni tabanga ye Yoweri Kaguta Museveni nganze bwe nkikkiririzaamu golowooza ki lwaki tebakwako bifaananyi bya koni ebiri current oba yali acting koni mu biseera ebyo yava dda mu saturation nga yagibwawo dda kyokka ng'emize gye gikyagenda mu maaso era bakyamulipootinga naye nga koni omutuufu asula ntebe bannange ab'amawanga amagadde sibabya kkooti y'ensi yonna etuula eheege mwateekawoko ku bukadde bwa dola obuwerako ku muntu yenna abalagirira koni gy'ali mumpe ssente zange nze koni mmanyi waasula nze koni mmanyi waasula bw'aba tasuza entebe oluusi asula nakasero atera okugendako erwakitula atera okugendako ekisozi ku faamu ye mumpe ze mumpa sigaza kyakusalawo empeera yange eri mu ggulu mbalage koni omutuufu koni takaddiwa koni takyuka bwe wamulaba bw'alibeera kaweke ki keyamira n'ezza lyakamire kuba naye alwanyisa emyaka kaweke ki keyamira nkaweko ne ku Diana Nabatanzi kaweke ki kemwamuwa akakatamuganya kukaddiwa nga buli we boogera ku koni ekifaananyi baza kyakyenda mu mukaaga oba kyakyenda mu mwenda ng'akyali muvubuka yetakula yetakaddiwa nga Museveni mu 96 ebifaananyi bye birala nnyo ku bye tulaba olunaku luno olwaleero lwaki ebya koni bikyali byebimu koni yava mu ddiiru koni yava ku sapesi nga baamuzikiza eyakitinganga koni kuba koni omutuufu Museveni naye akita eyakitinganga koni yava mu saturation ng'ate emize gye gikyagenda mu maaso ono koni gwe twasigazaawo ye Museveni kuba ebikolwa bya koni bikyagenda mu maaso naye tulaba ku koni mupya koni yeekweka ki lulinga yasobolanga okulaga ebifaananyi bye lwaki kaakati takyalaga koni omutuufu ye yali ani koni omutuufu yeyo Yoweri Kaguta Museveni ngenza okwandaza nzi sirina mpisa nkyamu siita oyo abadde Honorable Joel Ssenyonyi era ng'ensonga agitambuza ddala bulungi nnyo tweyanziza nnyo mukama waffe webale kuba ddoboozi webale kutambuza ggwanga webale kutambuliza wamu bannayuganda era tusuubira nti tutambulira ddala bulungi nga bwe tulina okutambula era twongera obajjukiza bannayuganda bonna nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatrenda leader of opposition ow'amaanyi ow'ekitalo nnyo era twongera obajjukiza nti kaakati tuli balala nnyo nnyini ddala twongera okujjukiza buli munnayuganda buli muntu yenna ti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'alwamu ne bannayuganda ku lw'eggwanga lyaffe ne Uganda eno bingi bijja kyuka era tugenda tambulira ddala okutuukira ddala nga tutegedde ensonga nga bw'erina okutambula.